Javu obwa omuvuzi mwennyini omuvuzi obwa abadde bakola ekkulu obwa abadde bakola ekkulu ebyo ekyamazima obulaga Javu bwonna 100 ku 100 bwaba badde bakola kkubo ba contractors abaweebwa ekkubo eri Munyonyo ba contractors abaweebwa ekkubo eri Munyonyo tebalina bakoze ekisiro kisembayo awo akafiira wa abantu abawera actually nalabye ababoda nga bagamba nti waliwo abantu abakafiira abamu babajjawo na bujja ne batwala. They are not recorded, they are not what? Because nti ababoda bokka bakafiira otobala. Abo tobabala. Wasana kuteekawo kijjukizo. Ontegedde bulungi nnyo. So ekizibu kiddako wali. Tekuba ababoda abamu abafa ne boda tebajja ku book ku record. Ababoda nabo bennyini be bano benjogerako baddereva batalina magezi. Kuba ne ababoda nabo tebalina magezi. Tulere ejja n'ateekawo naye. Baba boda tebalina magezi oba bafa baffe. Nga tokozesa boda. Oye ne baggwawo. Anze tebafa benkozesa. Baffe tebalina kita. Akola okusalawo kwe. Mwe ne mumubuuli ne mumu advising accordingly because mwe bannyini mulimu. Gwe bobanga wagamba omuntu nzimbire ennyumba. Ojja gituukamu ng'ekinabira kitadde kitunudde mu fumbiro. Gwe omugambe nedda. Machazi gwe contractor. Eno erabika yali nsobi. Ontegedde. Eno erabika yali nsobi. Tereza kubanga bw'otunulira abantu tuteeke ku weighing scale kiki ngwambe opportunity cost. Tuteeke ku weighing scale. Omuntu okweyongera mu lugendo lw'eddakiika 7 n'okufa kiki ekisinga? Obote. Ekibiri nga zigenda ebusaabala neziva ebusaabala nga zidda ekibiri. Zezita waggulu. Zirina kuyita waggulu. Zirina kuyita waggulu ye pulaani y'oluguudo. Era olwedde ekiflyover ekiseminti kyo kyateekebwawo dda. Just luguudo tonnabakola ki? Kati zino eza Munyonyo Express. Zo ziyita wansi circuit. Zezita ngera bwe lubaddenga. Ngera bwe lubaddenga. Kati bano olw'okubanga banafu. Confusion yajja. Nti basaba oluguudo ne babagamba bane tulina sente za ggula ttaka bikitwala tugende ne bagamba nti ffe mujje mutukolera oluguudo tujja bawayo akataka katonotono ate abantu era ne beekyanga nga bw'obimanyi bannayuganda baffe nga bw'obamanyi enkulaakulana bagyagala ate n'ebyo balina babekola ki babyagala ate nga gavumenti terina etegerefu kubasasula exactly kati confusion nejja kati ne baddayo omanyi mu luguudo mu construction z'enguudo any slight change yonna ejjawo becomes a new project. Now there is a project of paying people first of all. But kabatekewo ki? Flyover yaabwe bulungi. Kakati meanwhile kino kyaggwa. Kati emmotoka zino zo ziyitawo wano. Naye abantu abava ekibiri nga badda busaabala. N'abava busaabala nga badda ekibiri. Balina okukola ki? Okuyitawo bo. Anyway. Oba flyover tennaggwa. Oba tennaggwa oba yaggwa. So ba contractor ne babatetenkanyiza. Ba contractor ne batetenkanya. Bati mu kutetenkanya bakolera mistake esinga okuba ennene. Ne bateekawo roundabout. Because bali meant already bali ngekyo wekiri kityo. Bali bamaze ku stretching nga ne bateeka roundabout bagiteekawo nga bakyazimba. Naye kati no project empya be yajja eyokusasula abantu. Already abantu bali bakimanyidde nti waliwo construction egenda ki mu maaso. Kati roundabout eno nga ziriwe ziweta ezeetola round zonna bakikola mu mbeera nti bakikola bwe bati mu round ne beetolooza eyandibadde flyover bagyetolooza ebiseminti nga gwe bw'oba ova e Munyonyo okwata mu bwoti n'okola bwoti n'oddamu era ku luguudo n'ogenda ng'oliwo ku express oli ku express ova Munyonyo olina okugituukako n'obalamiriza n'oddamu ne weeyongerayo ate olava ekibiri gw'ojja buzibu oti n'otuuka n'obalamiriza n'oyita mu buyisi. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki abeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu
bana abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu bakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula enda kukola ki kyonna kyajja okukola naye sawa mmeka simanyi oli otya ndi bulungi ogamba otya tuli mu bizibu tuli ku bizibu tuva mu bizibu mutuzza mu bizibu gwena kyali kya Rajivu kitalo nnyo kitalo ddala Rajivu oyo mulinako history mukama wange Rajivu ate mukwano gwa omuyina kolako ku gundi awo kuki omanyi Kampala ina waabwe wakola ku Crane Bank wakola ku Sanyu wakola ku Imperial wakola ku Speak Resort Munyonyo wakola ku Kampala Quality wakola ku Simanyani usimete watali no mwana nakolako ku gundi ku bajita bate yawe Bukoto wakola ku Kabira Country Club Kabira yes wakola ku Kabira nakolerawo nnyo ne baba bafaze ki bwe navaawo ye nyini ate nanfunira omulimu ewalala Rajivu yampa kati waliwo kyaliiwe bamuyita Rajivu Rajan namumpa nkubanze nali nina byenjagala okukola naye ng'ate bo nabo balina enkola yaabwe ate nga nze ndi bize bisebe nali ku university nga nsoma naye nga Rajivu yali kyaliwanga ate nga bwe twali tukula yali muntu waffe mpolampola mu area code nga bw'ozimanyi nga bwe nzitegeera kati bambi nampa oyo omusajja bwampa oyo omusajja neŋŋenda ku Kayeeni naye yali yaabwe Kayeeni teyali yaabwe Kayeeni yali kati Kayeeni yali yabatone ne ba Mario so Rajivu yafudde naye twagala kutunulira mu nfa ya Rajivu tulina ebintu bimu twagala okulabamu mulimu ebyokuyiga mulimu n'ebyokusaalirwa okufa kwa Rajivu tugiyite reckless driving oba bulagajjavu obw'ebitongole ebikola enguudo kutandikirawo ekyamazima Rajivu teyabadde reckless yabadde first of all yabadde muvuzi mulungi kubanga muvuzi omulukaza mpaka abadde muvuzi mulungi era abadde amanyi era ebbanga lyonna lyavugidde emmotoka tomuwulirako nti yatomedde nti oba yakoze ate nga abadde avugira nnyo mu bantu nnyo omu ku bantu bembadde nekakasa nti mukugu mu kuvuga emmotoka Rajivu is one of those wanali nvuzeeko naye so mmanyi nti muvuzi waddala amanyi ovuga emmotoka muvuzi mulungi yes challenge weeri nti gwoyinza okuba omuvuzi omulungi n'emmotoka yo nga nnungi naye oluguudo dwomaze odutestinga nti nalwo lulungi lutuukanye n'omutindo kubanga emmotoka is a combination of so many things ontegedde okugitambuza obutambuza is not enough naye okugivuga is a different story era abantu baffe bangi nze ebbanga lingi mbadde nvaayo nga ŋŋamba abantu nti ffe abantu baffe accidents zetufuna ennaku zino they are human errors zaffe byetwekoledde ngaffe si mmotoka zetuvuga ennaku zino kizibu nnyo okuwulira nti emmotoka yaganye okusiba ebyo Katonda yabituyamba yes tugula emmotoka nkadde naye at least ebyo tumanyi okubikolako omuntu kizibu nnyo okuwulira nti emmotoka era bitakisi ebikadde mu ebiri bitonotono ontegedde then n'emmotoka ezo ennene ezo ate nazo era ziva kukuba nti oli tagimanyi kati n'atagiwa mukka gumala negaana okusiba naye nga sinti tesiba eba eganye kubanga teyabadde namuki namukka gumala oyo teyagupise ate neyesanga ku kaserengeto naaba nga alina okukola kyokukola eras ezifaana bwe zityo so ekyo Katonda abadde akituyambe naawo obuuziza n'oŋŋamba nti okufaako kwavudde ku ki bulagajjavu obw'omuvuzi mwennyini obw'omuvuzi obw'abadde bakola ekkubo ebyo ekyamazima obulagajjavu bwonna 100 ku 100 bw'aba badde bakola kkubo bacontractors abaweebwa ekkubo ery'emunyonyo bacontractors abaweebwa ekkubo ery'emunyonyo bakoze ekyekisiro kisembayo
awo akafiirawo abantu abawera. Actually nalabye ababoda nga bagamba nti waliwo abantu abakafiirawo abamu babajjawo na bujja ne batwala. They are not recorded, they are not what? Because nti ababoda bokka bakafiirawo tobala. Abo tobabala. Wasaana kuteekawo kijjukizo. Ontegedde bulungi nnyo. So ekizibu kiddako wali. Tikuba ababoda abamu abafa ne boolaba tebajja ku book, ku record. Ababoda nabo bennyini be bano benjogerako baddereva batalina magezi. Kuba ne ababoda nabo tebalina magezi. Tulere ejja n'ateekawo naye. Ababoda tebalina magezi oba bafa baffe. Nga tokozesa boda. Oye ne bwe baggwawo. Anze tebafa benkozesa. Baffe tebalina makulu. But mbadde nkugamba nti kubanga era abafa balina kufa. Ontegedde waliwo ababoda abavugidde boda emyaka 10 nga talina wadde enkovu. Ne waliwo omu nga buli wiiki agwa. Muno alinamu amalirungi, muno alinamu enjaga, muno alinamu wano waliwo kawalagi. Lwaki tofa? Lwaki tofa? Lwaki tofa n'otuviira so enkulu ng'eyo ebadde tta ababoda terina kubaawo. Wafu terina kubaawo. Ate kati abantu ab'ekibiri bagatte batya kusaabala. Oluguudo lwe bayita kati leka nkunnyonnyole bulungi okitegeere bulungi. Oluguudo olwo it is an express highway. Luno olwa express Munyonyo. Yes. Munyonyo express highway. Lukoona ku Ntebe. Bazikola enguudo ezo nga za speed ate za express. Duka Misinde. Kyekigambo express highway. Kakati bwe bakiteekawo ku Google, bw'ogenda ku Google ne bwe tugendako essaawa zino ng'ogenda Munyonyo, awo tebakulagaawo. Awo tewali roundabout. Ng'ate olwo oluguudo lwe lwasookawo olwa express nga tennaba kujja. Yes, naye awo tewali roundabout. Kubanga kyemmanyi abantu ab'ebusaabala tewali roundabout. Baasalanga. Wuliriza. Awo waliwo ko T junction. Yandibadde erina kuba T junction. But bano ne bateekawo kye tuyita flyover. Waliwo flyover wakati? Yes, eyo flyover. Ludde ogendayo ndowooza. Eyo flyover. Naye flyover teyaggwa. Flyover ng'eziyita waggulu ze ziriwa? Eziva ekibiri nga zigenda ebusaabala, n'eziva ebusaabala nga zidda ekibiri. Ze ziyita waggulu? Zirina kuyita waggulu. Zirina kuyita waggulu ye pulaani y'oluguudo. Era olwedde ekiflyover ekiseminti kyo kyateekebwawo dda. Just luguudo tonnaba kukola ki? Kati zino eza Munyonyo express. Zo ziyita wansi circuit. Ze ziyita ng'era bwe lubaddenga. Ng'era bwe lubaddenga. Kati bano olw'okubanga banafu, confusion yajja. Nti basaba oluguudo ne babagamba bane tulina ssente za ggula ttaka bikitwala tugende, ne bagamba nti ffe mujje mutukolera oluguudo, tujja bawaayo akataka katonotono. Ate abantu era ne beekyanga nga bw'obimanyi. Bannayuganda baffe nga bw'obamanyi. Enkulaakulana bagyagala ate n'ebyo balina babakola ki? Babyagala. Ate nga gavumenti terina eregerefu kubasasula. Exactly. Kati confusion nejja. Kati ne baddayo omanyi mu luguudo, mu construction z'enguudo, any slight change yonna ejjawo becomes a new project. Now there's a project of paying people first of all. Baleka bateekewo ki? Flyover yaabwe bulungi. Kakati meanwhile kino kyaggwa. Kati emmotoka zino zo ziyitawo wano, naye abantu abava ekibiri nga badda busaabala n'abava ebusaabala nga badda ekibiri balina okukola ki? Okuyitawo bo. Anyway, oba flyover tenaggwa oba yaggwa. So bakontractor ne babatetenkanyiza. Bakontractor ne batetenkanya. Bati mu kutetenkanya mwe bakolera mistake esinga okuba ennene. Ne bateekawo roundabout. Because bali meant already ng'ekyo weekityo baali bamaze okustretchinga nga ne bateeka roundabout bagiteekawo nga bakyazimba. Naye kati no project empya bwe yajja ey'okusasula abantu. Already abantu baali bakimanyidde nti waliwo construction egenda ki mu maaso. Kati roundabout eno nga ziriwe ziweta ezeetola round zonna. Bakikola mu mbeera nti bakikola bwe bati mu round ne beetolooza eyandibadde flyover bagyetolooza ebiseminti
nga gwe bw'oba ova Munyonyo okwata mu bwoti n'okola bwoti n'oddamu era ku luguudo n'ogenda ng'oliwo ku express oli ku express ova Munyonyo era olina okugituukako n'obalamiriza ate n'oddamu ne weeyongerayo ate olwo ava ekibiri gwe ojja buzi bwoti n'otuuka n'obalamiriza n'oyita mu Buyisi ontegedde Tewali ayita n'ava wakati e Kampala nga tewali ayita wakati direct balalu kati Uganda munnaye ina minisitule y'ebyentambula okitegeera awo wendi awo tetukabira yunuro okudda awo wendi nga rawundi eyo gonna amakubo 4 mulina kusooka kwetooloola yes kakati ku express highway era nze nakoze comment ne mbagamba nti nze UNRA is to blame yuno tekyaliwo anti UNRA is to blame kajina yawaayo ebikozesebwa anti nkugamba UNRA uliriza nti UNRA is to blame batya anti kakati kitegeeza UNRA erina okudda etereza ensobi ontegeera kyengezaako kugamba oba Katumba Amala yabawumuzibwa no kadde bona omuwummuza namulabe nga nnyonnyola ba musajja bato musajja wange weegundi we mukolo Katumba musajja waffe wa mubizinga essese teutandika kumuteeka mukono wammwe naye muntu waffe ate Munnayuganda waffe so kyengezaako kulaga nti ekyo kyekyabaawo mu bwekisiru bwakyo nga bw'okiraba nti kyakisiru from the beginning kyakisiru tosobola kuŋŋamba nno oluguudo oluliko ekigambo express highway oyinza odusaagira mu bwotyo ontegedde bulungi nnyo awo ne tusirika tuba tuli awo naamu najja luno olukuŋŋaano lwali e Munyonyo olw'abakungu yes naamu bwejja bano basiriwala abakola oluguudo bazuukuka kati nedda katijjukira kati naamu bwejja biyingiramu security abakulembeze banatambula batya bayitirawa bakwatawa kati bano ba security bajja batuuka basanga wano bwe baba lyagala kuba muntu sasa ali mukuba bino mubijjeewo ebisye olwo bino ebya round mubijjeewo mubiteeka eno abanaaba bagendanga Munyonyo nga bava Kampala bajja direct tebeekibiririza wano nga bali ku express ogiwa amatudde ogijja Kajjansi okkirira bukirizi paka Munyonyo ogitutte abava e Munyonyo mujja kgenda nga direct wa Kajjansi biki express banguyiza abakungu bannaamu baleme kubaamu kano na kano ne bagamba nti abanaaba bagendanga e Busaabala nga bava Kibiri sooka weekooneko e Munyonyo ku laawundi nga babagiddemu gali nabaako okuweka ng'osooka gikoona osooka n'ogikoona paka Munyonyo awo Munyonyo yali okumpi nokola yali okumpi ate wano ku bitaala bya wano egundi tewali bitaala awo Mutungo oli mulalu Mutungo omulese mabega ogenda okutuka ekibiri Mutungo akiga eri mabega kakati nanti nkulaga nti gwe bw'otuuka wano ng'ova ekibiri sooka ogize ku main kono e Munyonyo okole laawundi ku bitaala okomewo olyokewo proceeding ewa e Busaabala kakati ate ava e Busaabala ng'odda Kibiri luli obadde okolamu kano kati gwe koona yingira express beera nga agitwala e Kajjansi gikomyewa ku bitaala bya Kigo naawe nyoola komawo odde ekibiriwo. It was a nice plan and very successful and nobody died. Nobody. Emberebeze evaawa wekiba kibadde bwe kityo. Emberebeze evaawa naamu aggwa otyo naamu bwaggwa babaza obalagira okusinika amanya okusinika amanya abakungu nga abagenyi nga bazze so okusinika amanya kuwedde badda ene minisita tujoga naga musinika amanya ndegedde kakati badda naamu agenze contractors bakomawo bagamba remember they are not working, they are not doing anything baddamu babigatta bakizaayo wali we kyali
tudde ku round olaba bunafu bw'Abannayuganda baffe bemuwa emirimu nti tebategeera baddamu bakizaawo nkugambye Abannayuganda bw'owa omusiru omulimu naawe oba musiru kati tommalira budde baddamu bakola round bazaawe barriers abantu ba mirundi ng'eki baafa mu nnaku ng'ezi nga bakabezaawo bamukubye ebyuma remember baddereeva baffe abasinga banafu mu kutegeera ekyo kituufu abasinga obungi they are not quick thinkers n'emmotoka tebazimanyi abantu bamanyi otambuza emmotoka tebamanyi zivuga abamu bamanyi kulinnyako na wano anti kyenkugamba bamanyi ozitambuza naye so si kuzivuga kati ye yeesanga bwesanzi ng'atuuse gy'alaga naga mukama nvuga emmotoka nyabula naye ng'ekyamazima ye muleese eda nga bakakola northern bypass oyo twajjirwa zino emmotoka zammwe eza mukono eza gundi eza automatic buli mbuzi eri ku luguudo tusoke tukomekaawo abantu bafaafaagana awo mu kufaafaagana n'abakomplaininze n'abalwanyi n'aboogeddeko mu kufaafaagana biba confusing ndooza nabo nga lwaki bakizaamu eri enkola kuba tewali yafaayo bakikola luli yes baddamu bakikola kiri bakizaawo waliwo era omukolo omulala ogwajja omunyonyo nga naamu awedde waliwo kannaamu akalala kati kannaamu akalala bakyusa bwe bakyusa bino ebyokuyita ekigo n'okuyita emunyo basooka babijjawo era bakyusa era bazzaawo wano mwetoolere wano mwenna kati mu kwetoolera wonna wonna beetomera kakati bwe beetomera ndowooza badde balowooza nti tukikyuse tukize bakakyusa emirundi ng'ena bakikyusa bakizaawo bwe bakikyusa ku luno baguma oba bafa bafe nga baguma jjukira bano abakomplaininga mbu this is another stretch ogende munyonyo this is another stretch ogende wawanvu liita namba oba ogyokyeza kakati bano bagamba oba bafa bakole ki bafe tukwoye olwo nga kwokuzimba kukyagenda maaso banga tewali kuzimba tewali kigenda maaso kyonna tewali nothing completely just kujja kuzanyazanya n'ebyo ebiseminti byabwe akati bwe bimala okuggwa ffenna tugamba nti kale katugumire kiri bw'oba ova ebusaabalodde ekibiri soko gikubeko eri ekigo bw'oba ova ekibiri odda ku busaabala soko gikubeko emunyonyo soke ffenna ne tugumira awo recently nina omwana gwe nnakubidde essimu nga bino byakagwawo nga yabakakasa oba sudiruda yafudde kubanga nze nabadde wala tokkakasa nti yafudde Rajiv omwana mukubira essimu aluwa mukama aluwa omwana omuvubuka ono omuvubuka mukubira essimu nanti abatannabasasulwa nga bangi tugende mu maaso omuvubuka wamukubidde omuvubuka bemukubira mbali yakusanya video audio omuvubuka bemukubira ng'abinyumiza byonna oba sitole yabadde ntuufu yadde alimba yamanyi naye ng'ageza kundaga nti president yazze n'abagamba abantu mubamonyaabonya nnyo okubazunza okubayisa eri neena bamwisaawoko president muzeewo round abantu abava eno babeere nga bagenda bulungi n'abaana abava eno badduwe nga baba bulungi buli omu abeere inconvenienced so that si mmwe mwekka mubeera ki inconvenience si mwerowoozaako mwekka anti accident endala ne zijja nebaddamu ne bafa eyasembyeyo Rajiv ekyasinza okumalamu amaanyi era babizizaawo nagenza otukola nga babizizaawo babitegese na bulungi nnyo n'ekyayatise nga baleseemu ekirala nga bateddewo ekirala kyo kinyi ekyayatise nga weekiri ekya Rajiv bagamba nti Rajiv yabitomere tategedde nti byadde babizizaawo buzza babadde kuba Rajiv yawo abaddayi babizaawo ndowooza ku lwa mukaaga babizaawo ku lwa mukaaga babizaawo
ku Sunday nali gundi ku Sunday nedda babizaawo ku Sunday ndowooza last week ko Rajivu likubulira wabadde wabadde so kuno yazze nga tabimanyi nti weebiri yabadde azze kukona kuyuza mbuyuza n'okwerabira weerabira kubanga si tosobola kubeera ng'ovuga naye ng'olowooza ku ekyo kyokka weerabira n'okigwa mbugwi kati abasajja balina ne business ku mutwe gwe tosobola kulowooza nti no kubanga yabadde takimanyi mbu kyekyo ayinza okuba yabadde yakiiseko naye kati nga obwongo buyinza okuba wano walabiseewo tugende ku bigambo bya Katumba Amala badde bagamba nti oba okulwawo ennyo kyekireetera obubenje buno Katumba n'agamba mbu naffe abantu aba-contractors oluusi tulwawo okubawa omusaayi yagwise na musaayi ssebo tubalwisa okubawa omusaayi ekikubo ne kibeerawo for years nga tekiggwa yes mutuufu emirundi gyonna naye nze nkugambye wano osanga ekintu nze kati omunauganda omanyi nze ndi problem solver nze saagala nnyo complaininga ku bintu saagala ebizibu byaffe tubimanyi ffenna enguzi eri wano obubbi buli wano abeeyagaliza bali wano buli kimu kiri wano naye nze as a community development expert buli lwe ntunuulira ensonga ezifaana bwe zityo nina ebijja mu mutwe gwange ekisookera ddala kiki ekisinga ku kirala ontegedde nti bwe mba nga nina access ku for example sera nina access olwaleero ku miliyoni 10 nga nina access endala ku miliyoni 1 kiki kyentwala mu economics tukiyita opportunity cost where you forego something to get the other ontegedde okubeera inconvenienced gwe abadde ava ekibiri n'ogenda ku round y'emunyonyo nodda era n'ogende ebusaabala gy'obadde olaga that is like an extra 7 minutes ontegedde wano 3 zikutwala round giwe eddakiika emu endala 3 zikomyewo ontegedde those are 7 minutes extra mu lugendo lwo n'otuuka mirembe n'otuuka bulungi ontegedde naawe abadde ava ebusaabala ng'odda kibiri n'oba ng'osobola okuvuga ka stretch ka ddakiika endala 2 n'ekitundu n'ogikuba wano mu rawundi y'ekigo nodda nodda n'otuuka mirembe gy'obadde olaga noono abadde ayita ku express highway n'agenda bugenzi kubanga eno express luguudo lwa kolasi luba luva wala ludda wala ontegedde kiki ekisinga lwaki tetugamba nti leka tufiirweyo eddakiika endala 7 mu budde bwaffe eno yo stretch erekebwe bano bo be baba beeyiiya kubanga bo basobola okweyiiya era tewaliwo accident yali eguddewo awo ng'ereeteddwa muntu ayingidde luguudo neyeeyongerayo eri kubanga tebalina ng'egye bayinza kulaidingana ziri zitako buyisi tewali bwajja bwati ng'ayingira anyoladde kakati kyekyo nti ffe mu Uganda tufuuse banafu both in body and mind naye omanyi nti nno simanyi oba okiwakanya oba kituufu omanyi nti no ne bacontractors abo abamu bakola ebintu mu bugenderevu basobola okusima ekinyaawo ne bakirekawo okumala ebbanga anti mpuliriza nze siri contractor nze nkugambye ama problem solver nze bwe mba ntunuulira ebintu sibitunuulira from a construction bit of it kubanga nze siri constructor yes amagezi ogawadde naye nze nkugambye buli lwobeera n'essaati 2 bw'obeera n'essaati eno ng'olina essaati zo 2 kimbowa naye ng'olina okubeera smart bw'oba oyozezza kiro oba oyozezza ku makya oba ojooza n'ogikamulya mu tawulo eyo si problem ffe problemu yaffe kujja wano ng'oyambadde ng'oddugala tetwagala ojje wano ng'oddugala tukubuuza otugambe anti olaba nina essaati 2 kati ate gyonna gyambaddeemu ate challenge yenafunye luli enkuba yatonnya ate mukazi wange ekifuba kimuluma teyayozezza so kati ffe bye tubeeramu constructor tusooke tumuleke tutunuulire solution ki gye tuyinza okukozesa ku kye tulinawo essaawa eno anti era kyoyogerako constructor mumugambe anti mumugambe kubanga mmwe mumuvunaanyizibwako bino bijjeewo obiteeke wali
ffe abantu baffe kubanga ffe tumanya abantu baffe bw'otunulira abantu abayita ku luguudo lw'emunyonyo nga badda e Kampala n'abayita emunyonyo abava emunyonyo nga badda Entebbe bangi nnyo compared ku bagende General Katumba bwe yabadde ayogera yagambye nti yavisitingako ekifo ekyo mu bbanga etaliriye wano era yagambye nti yalina omukulembeze w'ekitundu ekyo oba yalina MP nti yalina MP w'ekitundu ekyo be baali balina okugamba contractor ekyekyokukola ba contractor yasalawo ky'anaakola contractor akola okusalawo kwe mmwe ne mumuadvising accordingly because mwe bannyini mulimu gwe bw'obanga wagamba omuntu nzimbire ennyumba ojja gituukamu ng'ekinaabiro akitadde kitunudde mu fumbiro gwe omugambe nedda Maakyazi gwe contractor eno erabika yali nsobi ontegedde eno erabika yali nsobi tereeza wano kubanga bw'otunulira abantu tuteeke ku weighing scale kiki engwambe opportunity cost tuteeke ku weighing scale omuntu okweyongera mu lugendo lw'eddakiika 7 n'okufa kiki ekisinga obote tutunulire ne ku bulagajjavu obw'aba contractors si nga tuvudde ne ku round eyo y'emunyonyo round endala nyingi nnyo ekisooka zitwala obudde bungi okumalira contract kati kankubira ekintu kimu lwaki saagala bwongo bubukulu saagala nnyo discussion eno gitwale ku contractor lwa nsonga bbiri gwe ekyo kyoli mu kugamba nti obugayaavu bwabwe bajja kuwa ensonga lwaki bagayaavu gundi minisita yakugambye balwawo bawo omusaayi ye contractor ajja kugamba mulimu ngenda gukolera emyezi egi ena akugamba ensasula yange njagala miliyoni zawe bimeka bina ebitisi bbiri omweko miliyoni ebi yasima ebinnya akugamba malayo sente nzibe ebinnya ntereeze wano odemo tusigenda kwewola lindako kati ate nyako budget egenda kujja wachagedde contract awo abakivuddemu kyegamba agateka kubatuga yes kakati gwe yamuwa omulimu gwogamba nti wayi nze nali nsimisiza ku toyi nesooka nennema okuzimba kakati ne bankubira essimu nga mbekweka chairman nankubira essimu okukyalo naŋŋamba ene toyi yo tugenda kugisiba ng'abatuuze oba si kyo noonya ssente tugiteekako waakiri kisiraabu kuki kungulu ekyo tukuwadde ennaku mmeka ssente neewole baŋŋamba tukuwadde ennaku 3 toyi yo wagisima eri wano abaana baffe bazanyira wano ente zaffe zeetala ogenda kutta abaana baffe naye tukubuulidde ffe ng'ekyalo tukoze okusalawo tugenda kukola ki tukuwadde ennaku ezi kati nkugambe contract tosobola muwangula ajja kugamba contract yaffe yali nti olina okunsasula emirundi 2 sente miliyoni 8 tewazimpa kyonna tukize eri gavumenti n'abantu baffe abakola mu gavumenti nti kye bagamba bo babadde bayitawo nga tebalaba nti walidde enjalaasi Rajiv alina kusooka kufa tutandika okuba minisita aveeyo ayogere bo abantu b'okukyalo bo bagamba ki so that's where we are andi abantu b'okukyalo obote kyewerabidde abantu b'okukyalo oba abantu abalinaanyeewaawo mu projekiti bwezityo se yaabwe ebaawo naye tetera kuwulirizibwa iwulirizibwa kubanga essaawa eno kimanyi nti abantu baawo be balemeseza projekiti otambula kankubule lwakyetera enkulu ng'eyo ebadde essa abantu bangi ng'era twatandikidde abantu badde nga bafa naye bonna bibadde bikomaawo ofiirwa muntu ngo ogenda katabule mu ng'oziika naye n'oluguudo lwamaze kutuga omuntu omunene mu ggwanga lino buli kitongole nkivaayo anti era tetwenkana naye nze nkugambe nti tetulindanga bantu banene kufa kuba n'abanene baffe tubaagala nze Rajiv nabadde mwagalawo ontegedde tetusooka balinda tukkiriziganye nti buli lw'obaira n'essaati 2 olina okusala amagezi agazooza n'ozaanika ekiro waliwo abantu abagambye nti abasajja abo bwe bazaawo ebintu byabwe ebyo tebakoze okulabula okwokuteekawo anti kati bo kati waliwo okwekazaakaza n'okwebuzaabuza kibali mu kukola lirengita kitiki okunoonya kugenda maaso kwekazaakaza blame game wano mu Uganda tulina blame game minisita anenya contractor n'anenya gundi gavumenti obutasasula finance nenenya Museveni n'anenya abantu ne banenya Bobby abagundi buli omu n'anoonya gwanenya ffe tetukkiriza buvunaanyizibwa nkugambe buvunaanyizibwa bwaffe bwe twagaana ebyo ebigoma ebiri awo biraba kyali kyangu nnyo okukubira contract essimu nga minisita ayiseewo n'agamba why this thing looks dangerous I think you should change these things ebyawakati bibeere bya plastic ebintu ebiri safer because that's what you do
buli kye tukola for safety nti ne oli ne bw'aba akoze ensobi okutekawo bibariers bino tekawo bya plastiki kiyambeko omuntu aleme kutomera kintu afe kubanga kye tusookerako byonna bye tukola tubikolera bantu babinyumirwe kati ate baba bagenda kufa then what is the point kitegeeza bwe gubanga weegutu ebintu ebyo byonna bwe biri babikyuse bere bya plastic biri ku nguudo biyitirivu kubanga abantu bangi nnyo ababeera ebweru ng'alinnya ennyonyi n'ajja e Kampala ye n'ateekako Google n'agamba ngenda mu nnyonyo ku resort nga tamanyi nti ekkubo lyateekeko Google terinaawo round about awo kati yajja kulinnya akaliro relaxinga relaxinga ajja genda biraba nga bituusewo nga abasajja bali we bali ontegedde alinnyemu ebiri emmotoka yeefuule mujje mukube engalo bannaye nga kitalo akafo kano kassa abantu kano waliwo omuzimu ogwamba kati kasasiro kiri kyegambye kyembadde nteeka ku ba constructors nti nabo aweeva nti gavumenti ebadde eyingisa okubawa sente biki naye nabo bakola omulimu gwe baguteekemuko ku ngeri y'obukugu kwegamba kankugambe omanyi nze nkubuulidde kati gwe oli mukugu mu blame game naye nze njagala kati nkubuulirire wano contractor tojja mukwata nsobi aba ne lawyer aba ne assistant lawyer ne lawyer omuto n'atwalayo empapula kitegeezako gamba anti wuliriza omukyayina si muganda wo laba kyengeza kutegeeza mu nguudo ezikolebwa mu kale sina mu Kampala naye mu nguudo ezikolebwa mu Uganda oba mu nsi essaawa zino tewali luguudo olupya lutandikibwawo okujjaga oluguudo olupya olusangamu eseti z'amataka naye enguudo zonna eziri mu kukolebwa zikozesebwa emisana n'ekiro kitegeeza bw'omanya nti nno olaba mu kibuga Kampala nkugambye bagezaako KCC yaleeta enkola oba KCC yaziyita oba minisitule eya wakisi buli oba ozimba ekizimbe mu kibuga olina okyetolooza either amabaati naye kyenyini okisibako waggulu kwegamba lwaki bakola ekintu ekyo okwewala ebintu ebyokuva ne bigwira abantu naawe azimba oluguudo ng'okimanyi nti oluguudo lwendi mu kukola lukozesebwa abantu abamu tubategulira nawe okubayitewo basooka ne basiba ezeeno zino ne zigenda ne basiba ezeeno kitegeeza oluguudo tulukola naye ate kitegeeza bwe tuba tukola naffe tubeere osanga contractor ng'atadde ekigoma kimaze weeksazi nga kiri mu luguudo wakati kubanga enkola efaanana bwetyo tebeera ku ye contractor ebeera ku supervisor. I want you to understand nti bw'owa omuntu omulimu sijja kudda wansi ate ku level ya supervisor kiddeyo waggulu alina contract eyo kyogamba ye contractor bw'aba supervisor ye bw'aba atambula alabye bakola ye taswaga nti ekimukola si kituufu anti kyekugamba nze kale ate onziza ku level ya supervisor nze tukutte omulimu tugukwasiza Obote and Construction Company tubaagalako kutuwa oluguudo olwo nga luwedde kakati Obote tajja gwokimanyi nti enguudo ezimu nze omanyi njogera from an informed point of view ontegedde gwokimanyi nti enguudo ezimu bazisaba ne babasaba ne bagamba oluguudo temugenda lukozesa emyezi egi ebiri mugenda kukola diversion gavumenti yennyini negamba nedda newakanya contractor negamba nedda awo abantu bayitirawo luli president yalukozesa gavumenti nagirabako tokimanyi ekyo tokimanyi kyekugamba contractor yamanyi lwaki abalesaawo ekigoma wiikisi bbiri kubaga gwe toli contractor waliwo omuzungu yali azimba eddwaliro wano yali unity mu ddwaliro either mu Barracks Ebombo oba wano Embuya omuzungu n'agamba sente zeyakozesezza zaali eba biliyoni 2 saba abakungu baana ba gavumenti bawakanya alimba si bbiri zokka naye ngayo omuzungu jjukirayo abajenuwin yakozesezza naye agabiga wano gayagala omubbiramu nti alimba ziri mu 5 naye ng'ate musajja agenda kozesezza 2 n'ebitabo byonna n'ebiwandiiko weebiri so kati kyoyogadde ndi gavumenti ereetera omuntu ne bamugamba otwagala okukozesaawo namwe olina okuyitawo oli mu kukola naye ne bagamba nti naye ng'ate wabasaba kuba nze ndi contractor nze contractinze ebintu bingi byembaddemu oli ajja n'akugamba ekintu because I know these things abantu babikoze ontegedde bulungi nnyo nze nali supervise ku luguudo muzeeyi wange alina consultancy number farm gundi number ya consultancy mu construction so I know what I'm talking about. Kati waliwo ebirala abantu bakusiriwaza basiriwaza omulimu gwo okigende nawe nodiriza ku mukono kuba bakugamba oluguudo tugenda dukozesa luli eri president ayitawo wano gundi bano nedda
wano tugenda kukozesaawo ne bagamba teekawo ekigundi osooka obikewo ettaka kati obote barajivu banaamala kufa bameka gavumenti eno etereze ekintu ky'enguudo abantu bangi bakyafa nnyo naye tulina kuddayo ku levo ya buntu tutereeze ebintu ebimu ku levo ey'obuntu tuve mu mateeka gano amangi contractor ate gundi buuku yagambye the inquiry minister yagambye approve twala biki tuve ku ebyo bintu tukole ne kye tulina nkugambye tewali muntu yafanga abantu ba stretching ogende egundi emunyonyo neki n'okustretch tewali yafa ontegedde naye ate abantu tubalabeko nga bafa nga bafiirwa n'amamotoka gaabwe awo ontegedde tetusobola kukkiriza kukola ekyo tusaba busabi yena avunaanyizibwa mukyuse ebyo ebigoma mubijjewo mubijje ku nguudo zonna endala bwe kibanga nabyo bifuuse kati mubijjewo actually kinzirikana okuba nga bibadde bitaneewalala mubijjewo naye nga mubijjewo bibaria za bye birimu langi eza white n'emmyufu omuntu teyeefiira omuntu teyekola ki lwaki nkubuuza kiri ntino barajivu banaamala kufa bameka simanyi oba erikuba olitegeera bulungi ekkuba erikusuula enansana erikusuula enamuŋŋoona nga litandikira kasubi kasubi wawali akatale bw'ova akatale ak'ekasubi wekaali n'ovaawo ne weeyongera bwe baakateeka okutandikira awo sayidi awo waliwo nawali amafuta agattoto kati ng'ogayiseko katono waliwo ekikuba ekiva waggulu eno oba gye bayita ennaku zibayiwamuko ku ttaka waliwo ekikuba ekiva waggulu oba kye bayita ekiva wange ovudde ku ttoto ekikuba ekiva waggulu oba okimanyi nkimanyi kyekiva ku luyinja oba gye bayita ku luyinja opposite side waliwo ogunnya gumaze emyaka nga 6 naye nga ekibuga kirina abakikulembera abavunaanyizibwa bangi tebavunaanyizibwa abantu bangi abavunaanyizibwa tebalina buvunaanyizibwa ebyo birabo ebyo ebimu ne kanso yennyini ebyekolerawo n'ekyalo kyennyini kwekyanga ne chairman yennyini yekyanga ow'okukyalo abakungu abasula enansana biki kibayitawo tebayitaawo emmotoka zaabwe zibibulira biri ebyawali emmotoka erina okiwulira ati kati twafuna nozani bypass bayita eri bati bebalamiriza eri bayita eri bati ng'oyinza obbalaba eno ate baŋŋamba n'abavubuka abavuga muzeeyi sebo ate bo tebatya jjaamu kubanga batuuka mu jjaamu nga bajjayo embooko nga bajja waya z'amasannyalaze nga bazeekwasa bwe bati mu ngalo nga aweeka wana emmundu ng'atandika olagirira emmotoka ng'ajjayozajeyo nga ye ayitawo ng'agenda ye ng'abaleka mu jjaamu kati n'olwekyo ye tasalwa kyenkugambye kiri nti bo tebasalwa naye byonna mu byonna mujja fiirwa abaana bammwe kubana abaana bammwe tebabeera mwezi emmotoka mujja fiirwa abaana omwana wo bakubira essimu ng'oli minisita bagamba omwana afudde motoka kiki ate kiki nti agudde mu kinnya emmotoka neebuuka mu bbanga bwegeze bweti nesangayo gundi negira ati nekoona ku kigundi bagenza omujjamu nga mufu balowooza bekolera bannayuganda naye nabo beera nti babeera muno exactly nze kyekugamba bulijjo kati gwe mu bantu bonna badde bayinza okufa obadde osubira lwajivu kyewuunyisa nga kubanga emmotoka gye yabaddemu eyo emmotoka erina abagikola aba erina security ey'ekika kyonna era weewuunya katonda nga yakoze okusalawo okwo emmotoka eri kubanga yabadde avuga giti abadde avuga Nissan Jeep Nissan it is a Nissan make naye nga ate si Nissan ekisooka ebaddemu n'emitayimbwa nebadde nga racer ebadde ngumu bulungi nti tosobola nnyo gikola Uganda mweziri mu Uganda mweziri muki kikyotegeeza muki yabadde Kenya kyeŋŋamba nti mulimu abaziina abalala oba ye yaleeta si bangi kuba gitti mweziri naye gitti ku level ki eri yabadde 360 kati gitti kistandinga for grand GTR kistandinga for grand touring racing
the gitis kubanga ne bugundi botono tulina bugiti grand touring emotoka eriko grand touring ate eriko ne R stands for racing now esobola okutambula ng'eri mu racing mode netambula okuva wano paka Kenya ng'ebikola ngedduka ebituufu naye nga tekanyentereddwamu yadde akatono bwe kati nti kayeesikemuuko nti singa batalina gwesanze mu kkubo esobola okukikola ekyo okuva e Kampala paka Kenya nga tekenyentereddwamu yadde akatono bwe kati nga bolaba nti oba emmotoka ekyamuse oba biki because is a grand touring racing yesobola okubikola ebyo Sabana tebazina nnyo banyo 360T seriimu ebaddemu yokka abadde nayo yekka ye mmotoka gye njogerako erimu ebikeebi bisatu erimu Renault oba Renault yekola gearbox erinamu Mitsubishi abakozi ba Mitsubishi ne Nissan so it's a composition of many 3 cars in one omuzungu car yatulamu leta amagezi go leta kubera ne Subaru zenyini ezo Subaru zaffe za racing zoraba kazibe zino zi N80 N12 zani yingini ate Toyota C ezikola yingini ate company ekola actually yakola helicopter ate yezikola zino Subaru yingini yojja bano bakola bode ne bakola wiring biki yingini ne bagireta bagiteekamu ontegede bulungi oni adasigaze dakika nga 5 tukayadalaga 5 naawe eddakiika eji ne seconds oba seconds nga 8 kuyita muyisi mu nankani abakuyita awo seconds nga 8 yabadde atuuse ku speak seconds 8 etta kubanga olaba second ebeera bweti ta ne kati kweye emmotoka second emu second nga 8 ali ku speak yabadde ali ku speak Segeza mutonzi waffe yasalawo kuba mutonzi waffe yasalawo nti emmotoka ne bwe yanditomedde omuntu ne bwe yanditomedde ekintu kubanga olaba naye yakiyuzizza bekiseminti ekyo kikutulamu gwe kiba kintu kirala nnyo kitegeeza nti bwe yanditomedde yandibadde asobola okutomera ekintu n'akijja ku kkubo n'akiteeka ebbali so is it a blessing in this guys bagenda kukola waawo manyi byo byano kintu kimala kubaawo ne babyangata n'okukikola baguma Uganda yaguba bakalubu Uganda yaguba babizizaawo sigamenti babizizaawo bano sajja baguba naawe tebakyayagala na kumanya baguba oba mufa mufe baguba naye abandifudde si Rajivu goginyini government gegandi omanyi nti Rajivu oyo nze yannumye nnyo era kyova olaba nti abantu bangi babuliddwa ne bamwogerako ebibi kati babuliddwa be bamwogerako ebibi ne bazira ku muzeeyi we okyegedde babuliddwa bamwogerako ebibi kubanga ekyamazima abadde muntu mulungi ebyaddala abadde very good nze yansasako ne ku movies nze emmotoka yaabwe yeyantwala eya Rajani yeyankola ki yeyantwala bagimpa ne ngenda ku mbaga yange emukyala wange namuvugira mu mmotoka yaabwe eya Rajivu Rajivu yeyawa recommendation Rajani nakuwa nampa yeyawa recommendation tuba tumulaba ne bana babadde ngaakwatako ku mikono yes mulungi nnyo abadde mulungi nnyo nti obulwa kyomwogerako ekibi kakati nodda ku muzeeyi we Kampala mwefunziza musajja batubbye kakati ebyo byonna babyogera kubanga Rajivu obadde tolina kyoyinza kumwogerako kibi tekiriiwo bosi ababadde bamubeera okumpi n'abamubeera ewala nze nali mubaddeko okumpi mumanyi nali mubaddeko ewala era mbadde mumulaba wale muliddeko nga kubyadde omuntu oluyi siwuddanga KOC yonna ya Rajivu naye gongoloza abayindi amanyi abayindi n'empisa zaabwe abayindi abalala actually mbadde mulya mu bintu ebyo byakukyali kati oyo kyaliwo oyo Rajivu oyo Rajivu Rajan oyo oyo gwe yampa kasajja kansasagge nnyo kali nice nako naye kansasagge kasobola okukola ensobi anti anytime kayomba kavuma kakola biki kali awo tekategerekeka okyegedde bulungi nnyo naye nga ate kakyali kange nakati kakyali kange ontegedde naye so we are losing people exactly mu ngeri ekyeyonenero exactly ebintu byadde bikolebwa because kati omuntu nga Rajivu okumufiirwa mu ggwanga mufiiriddwa omuntu ebyo byaddala because that boy was going to be here even after his muzeeyi
exactly kuba ne mzee wala katambya katambula ngakalaga nti yabadde agenda okuninhitinga yali katino kati gwe kitegeera bwoti yali yamuwa n'okumuwa abadde azitambuza yali azitambuza era Rajiv oyo bwe yakola mu mmeesa awo kuba yakolamu ebitali birungi ng'omuvubuka muzei n'agamba ddamuuko ebbali etta ku bigere naye nga yakolamu awo nga byekivuga bw'obimanyi naye abadde yakoma ku mugendo anywa ebintu ebitategerekeka kati omukulu n'amugamba so era abadde mu Ngereza nasooka n'amugamba sooka okole oddewo byolina okukola so that's the point and actually eyo direrwa government ira means akatumba amala tetunakusonya babadde ojjanga ogasime tubalwisa you are doing a luguudo which is connecting to a first class hotel hotel je mutekamu enkungana zammwe je mutuliza abagenyi bamwe babaze and why do you have to do oluguudo for 3 years just around anti nkugambye si round yokka oluguudo nanti tulina kwegatta luli si round yokka nze nkugambye challenge yonna nze njagala nnyo nkugambe balukola paka eri busaabala mbadde njagala kugamba nti ebyo byonna tubireke tukole ne kye tulina. That's where I want you to and when Ugandans batandika okukolesa ne kye balina government ejja kubalaba nga abali mu kubopozinga police je migo because Ugandans bade befaako tukole ne kye tulina waliwo oluguudo lusanga by the government chino ku adaptinga work with what we have and by the nzijukide n'ekirala ekiki kyogera nti tukole ne kye tulina waliwo ba Ugandans abalina n'obusobozi ogamba nti abantu wano kanjuweyo ka chorus ne baleeta olugezigezi baje ne bagamba sugoli mbimanyi company yali ewaffe nga bagiyita Roko yali ekuba mayinja Roko nga kwetambuliza emoroka byayo ne gamba tulina obusobozi obuyiwe ffe tukuba amayinja tugalina era by the government tusaba ekkirize abagagga abasobola bakole enguudo bakole kubanga nze ndabira ddala nga abantu basobolera ddala gundi kati omuntu nga waliwo abantu yali boolaba nga asobola okukola oluguudo ne luggwa ekintu kisobola okuggwa ne kivaawo waliyo abagagga abamu nga bagagga mukaaga bwe beekwata ku kkubo nga bye balisulako nga balikuba ne liggwa gye bali hano balaba kubanga baddiira kibaluma lwaki baddiira bo buli lwe babaawo construction kubaako omulyo gwabwe naye abo bo budget zina okufuluma tujja kunyiiga tubeekubire empimatu buli gwe tunazuula nti minister aganye nti okunoonya kakugende mu maaso naye ate bagenda kunoonyereza ku bali mu kuzimba tebagenda kunoonyereza ku bba abalwisa ssente abali mu kuzimba balina omusango gwakubeera nga kyonna kye bali mu kubagamba bajja bagamba twali tulina obbigula ku ssente nkikubuulira mazima temwatuwa tetulina ssente sajja bagamba ayagala akolerewo emyaka gumu kitundu ebintu musene muzimuwadde mu bitundutundu ate alina okugenda okukolako n'ewalala kyekyo so mwami Lupareri Yasudira ayinza okubako anaabako kyanaakola oba agenda kwokya mwana we yayokyeza mwana we bikomyawo agenda kwokya mwana we that's it ne bw'anaabako kyanaakola waliwo kiyinza okuzza oyo omwana tetunalaba kyali kikomezaawo mufu kujjako mu ndagaano enkati kati bwekibala nti kiriiwo kitegeeza kyonna kyakola ne bamuwa Uganda nga compensation kale banamuwaga Uganda bamuwadde tugikuwadde nga compensation kozi ne kale akazimbe kake Kingdom Kampala nawana wali CMI wa ewandege nezo diro azifuna atya ezo diro azifuna atya tubyogerako olulala nga twetegese ali nezimu azifuna nekosa tubyogerako olulala nga tuleseeyo emmere ewaka nga tubabuulire kye banaalya nga tetuliiwo betusobola yasobola kye banaalya mumala emyaka gye3 nga tetuliwaka awo tujja byogerako nze bingi byesaayogerako kati kubanga ewaka teri mmere eyinza obatambuza emyaka 5 nga siriiwo nogambwa tugenda kuwunzikira nebisigadde byogerako tufunye emmere ewaka kubanga goyinza okumbuza nti Sudiro kijja kiti okubanga buli contract ya government yagifuna nga buligundi olaba byetwogerako kati kubanga Rajiv tabadde musajja mubi kati tolina kyakwogerako kakati oyagala kugattawo biri kuyunga Sudiro kanveewo wano
oyogere oyina mmere waka ukadde waganza nina gwoyinza okuba olina emmere waka nze siyina munene mu gavumenti siyina mmere waka nze emmere waka gye nnina ya leero nanca sibula abantu bwe mmala ennaku 3 nga sizzeeyo waka bajja kunkubira baŋŋambe bannaye kiki abakubidde no nga nesimu kweri anti ekyo kati gikuba essimu nga teriiko bagenda ogira bati nti sibula abakulaba abandaba njaga kubasiibulako tubajjukiza omukolo gwaffe ogw'ekitiibwa ogugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 paka nga 27 omwezi gwa June. Omukolo ogwo gutegekebwa High People, gutegekebwa Ministry of ICT, ate gutegekebwa ne CBC, Comesa Business Council. Agamba ki Lord Mayor? Lord Mayor ali steady nnyo, ali fresh and clean. Tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Kampala. Ajja. Oli Lord Mayor, already Lord Mayor nga tannaba na kujja. Kakati ate n'obuuza anti ajja. Ate ne bwana ajja. Omanyi ffe tumwegayirira. Anti olina omujjukeza. Tuli mwesibako nno bwesibi. Ajja ayambe. Ajja tuyambe. Kati eggwanga nga bwe bifaanana. Bantamya akantu ako. Ekyamazima ffe tumwesibako. Okimanyi ffe tumupostinga. Ffe tumwesibyeko. Because let me tell you, people like Innocent Kawoya be basobola ekibuga Kampala. One, they are smart. Kino ekibuga kyaffe kirimu abantu abajjudde emitwe eminafu bangi. Ontegedde oli najja nakugamba njiwawo omubiri kati bw'oguyiwawo nze nenfuna emmere ewaka ekyokulya abantu abamanyi nti nno tudiringa n'ekibuga ekijjudde abavubuka omuntu yenna ajja mu Kampala omwo abazze kuvaamu nakaveera na ssente mu nsawo abatazze mu Kampala kumuyirawo mubiri. So if you don't make money in the city you're not making sense. So omukolo gwa 27. So omukolo gwa 25 paka nga 27 egera kubeera gye twandiise it's going to be a summit. It's going to be a summit ng'eri wamu biki ebigenda osomesebwayo okukolebwayo digital inclusion. It's going to be digital inclusion between what we call the Middle East and Africa. Era baguyise Middle East and Africa. Tujjaga tukikube. And Africa. Ochegedde digital transformation summit. Innocent Kawoya. So Innocent Kawoya. Yali musajja wange mukolo. Ne bwabanga kakati the idea is not about yali musajjawo banki. Ekikulu kya byonna omukolo gwera kubeerayo ye Lord Mayor addako ekyo temuddamu kukigira. Bw'anaaba abasonyiye n'atajja werandigu bw'anaaba atukoledde ettima n'atajja ffe tumupostinga ffe nga tufiirwa because tumufiirwa. Ntubidde ku babaka mwenna watandise okubisa epande naye ng'oli osaba kisanja kya 5 weebale nnyo okudongowaza abantu ba mukitundu gy'ova bangambye Nandala Mafaga tumira lumu Betty Namboze ne gundi Namboze asaba bakyakusatu Nandala Mafaga asaba kya 7 ne bw'asaba eky'ekumi n'abataano. Let me tell you Kadaga asaba kya 12 totandika kugira ku Kadaga ekamuli okuva mu parliament mu CA weyayingira parliament tavanga munakati abamu abajja ne Museveni mubaleke abajja ne Museveni mubaleke Museveni aligenda nabo balone gwe nalabye omulala bamufulumya kati yakoze post egamba post akwadeko moto egamba musubiddwa nnyo obuweereza bwange nkomyewo yabadde wekasese bamuyita bana tukyuse ku bukulembeze Kampala Lord Mayor waffe ye Innocent Kawoya. Kantu ne ku Lord Mayor Lukwago abaddeko omanyi nti Lukwago ali myaka 50 ali mu 5 angamba mu Kampala yali Kampala MP Central ebisanja ebya be bayise ekiteeso kya executive director mu Kampala bwe yatuuka ate parliament ey'omusanvu bwamala okiisa najavuganya ku Lord Mayor na complaining ate muno mwamuleeta waaki nengamba yabeera Kampala Central MP awe nagambira nti ono omusajja abadde Lord Mayor ebya okimanyi nti kati n'abaana be gwe yazaala nga atandika obw MP amaze university. Oya aba amazini. Anti yali MP Kampala Central ebisanja ebyo gy'emyaka 10. Abadde Lord Mayor ebisanja ebyo gy'emyaka 15 n'ogigada gy'emyaka 25. Omwana gwe yazaala nga atandise obwa MP ali mwaka gwo gusooka obwa MP aba amaze university. Lord Mayor gwe mulaba mbayirawo mubiri simanyi lulovulo.
kama abakume nenga rule of law kyekyo fe tetuleta rule of law fe we are digitalizing Kampala memuleta bya technology we are digitalizing because who does not use technology in Kampala today no one nobody n'omukazi w'omukatale abeera wano n'ekikondolo kye wana akasimu nga kavuga banendeterayo njagala ennyanya za 15 ziwa wa boda azindeetere that is ekyo innocent Kawoya kyali mu kukolera bannakamba kubanga olwaleero fe tumuyita grandfather of digital of communication of money and financial technology in Uganda. Dr. Senjobe wa Beef Organic abatumidde agamba mwena balina okusomozebwa mu ndwadde mugendewo mufune okujjanjabibwa tewesibako birwadde alusazi pressure aniyezo bakulongoseza bwakomawo aniyo yalinamu obuzibu baba bamulongosa bubi olwo bamulongosa nadda kayinza okuba kawuka kakati wano mu kulongoosa kasigalamu actually nebizimba byabakyala binebera mu lobya fragrance nabo bakulongosa ate mu myaka 2 ne bagamba byakomyewo so bintu ebyo bana ba Beef Organic bayine eddagala libalunga libatabula genda yo tandike eddagala eryo osanga mukama naye jana akusaasirira nosobola okubanga owona noberawo kennaku totya kya sente mbwata abo baseera naye ofa kinga okuwona owonyi oba bakuseere kaso owonyi osobodde okufuna obulamu encouraging nnyo kuseera tebaseera ne babisale bei tebaseera ne kugamba abantu balina nnyo ekyo ekintu balina nga tagenze eyo ne nakirowoleza wakaawe ababalalu nabo bwe batyo tebabaleka baseera bakiyita fear of the unknown oli atya ekintu kyatamanyi kati otya kyaki kubanga bwogende wa dokita ajja kukubuuza eddagala ebbaluwa zobadde ojjanjabako ziriwa obadde ojjanjaba ki kabakukeberemu nkono tulabe levels gundi watuuse nga bakwekebejja era lumaliza nga bakuwaddaga naye ate gwe baseera sijja kugenda ate kanfiire waka tumirako omukyala namubiru nabaddeyo ku Saturday no nabaddeyo ku Sunday nendya n'okulya natuta abantu bange ne bagenda ne balya saata wanye mukubira yabaddewo manyi nagenze enjala ennuma nze bwe ngenda wange enjala ennuma bangenze kulya nagenze bulungi n'abantu bayi nabadde nveeyo wala nabadde nva wala empakinga o drone yange edugala okufa musoka mu kyama ne mujje wano ku Dream Restaurant so Dream Restaurant njagala okwategeeza nti eryawo era ekyabaweereza ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya namwe abaagala ka delivery ng'osinzidde mu ofiisi yo osinzidde waka bajja kubanga bakwasaganye n'amasimu zezo wansi awo buli kika kya mmere weekiri emmere yaffe eya boyiro oyagala boyiro wa katiko oyagala boyiro wa nyama oyagala boyiro wa kyannyanja oyagala boyiro wa nkoko genda abo bajja kubanga babikolera ku bulungi nnyo n'oba olina mukolo oyagala kufumbira waka oyagala olina okwanjira olina mbaga olina introduction olina abantu 3 bantu 4 bantu 5 bantu 6 namubiru akitegeera ekyo bwe bukugu we yategeera omulimu gwa kode emyaka egisoma 30 kitegeeza omukugu abulina mbwa amanyi nnyo so gendawo oba mukubire ku simu ezolaba wansi ajja kubanga akuteekateeka bulungi nnyo ate emmere ye omutindo n'obuyonjo bibasooka okusembeza otuuka wali n'owuliranga akawooka emmere kakuyitamu waliwo bwoloteri bwogeramu n'akusigirako ettooke ng'alinga oba eri apimye ku minzaani nabadde nyigiddeyo ku Dewington Road omwana namubuuzizza emmere gyoleese gyo namugambye kati mugenda kuleeta endala nti musoose nti yeeyo tosobola nagimalawo ne mugamba gwe saa kunsiriwaza emmere olwaza nyiza obutagimalaawo nga buntundu nagiridde nno teyampoomedde kuba nabadde n'obusungu bwange akasowaani omanyi buno edda bwe bakozesanga okubega ate kataddeko emmere neŋŋamba tuli kuki kati ebyenno byenkugamba ebyobuvunaanyizibwa nti buli omu wooli woweerereza ontegedde bulungi nnyo kati omuntu akola ekyo bw'omuwa obwa minisita naye ajja kulya enguzi kuba olaba akikoze ku mmere mugenze kankubuulire ogenze muki babijja batya wano mu katale olina akwata ennyanya envundu n'agikutega talina wayawukanira nayabba amabaati era abantu abamu si babbi nakugamba abantu abamu si babbi kubanga tebalina gye babba naye n'omala omuwa omukisa n'alaba ku ssente bw'ati wagenda ku Dream ne bakuwa kasonia omwana yampa bakuwa emmere newosoka ne weeraliikirira ate ogimalawo naye ng'ewuunya bulungi nnyo akawo olya bakuligwenva batuzizemu ekinyayanga kizimbaleta Dream wano so kale tubatumidde aba Dream Restaurant mwebale nnyo mwebale ddala abalina emikolo ng'oyagala emuso omulungi oyagala emuso okumbaga okwanjula nkubira ku 0724277363 tujja kuba nga tukola bulungi nnyo omukolo gwo gutambule bulungi nti lwano ne Owen Kaswabuli
kakati se bali ku producer tusanse nnyo okulako omwami Owen tukwagala nnyo angambye nti amayinja gangama pyato googera kone nga yali wano yabadde ku kifaananyi producer Owen Kaswabuli musajja wayisa masehe wayisa masehe sebo oyo musajja munene mutabani wa Kaswabuli senior wow yokuba nti naye mulaba ali decent omanyi omuntu omulungi the decency ali very decent ayambala bulungi ayogera bulungi asimayiro ye yabuvunanyizibwa olaba omuntu atakakaalukana nansi musajja mukaka munyo musajja mukaka ava mu family y'abasajja balokole tata pastor awe tuli awe tuli kitegeeza betwogeddeko wano nsonga nkulu kuba ye producer naye lako bagamba abamanyi ebibye bagamba nti yojatambulira bane buli omwe alina ebibye buli omwe aba n'ebibye ate musajja muddugavu ddala musajja omufirika musajja musoga ate abasoga sebo musajja musoga akusaagirako era omulaba Society Media tubatumide mwebale kulaba nnyo Society Media abantu bagala mwebale gi followinga bebale nnyo anti oteekako ebintu ebitali bya bulijjo abantu baako bisole abantu baako wakasasiro kadijuzi wateekako emmwanyi abantu bali mu season ya kulima abayirawo nga tamanyi ngenda kutandikirawo emmwanyi yemmwanyi endokwa bagitwa sente exactly yemmwanyi bweniteeka mutaka emalina kumeka nga tenavaayo oya kale bw'oteekako ebintu nobalage process y'emmwanyi ababaja following oya mwebale kwagala Society Media yes sir ndine director wa Society Media wa nalo nkutumide twagala nno bakozi mu Society Media mwana babo